industry namwe tubadde waawo tupagala nnyo kubyogera bati bikyakola nnyo oba osanga eri awo mawulire naye nga tubadde mu kuva 2007 era wobalaba emyaka abakimanyi sajja lwazi olunaku olwaleero 19 tuli mu meeting oba tumaze okubaka ekiwandiiko ekigenda mu paaliamenti okulayo nsimulufuna ebiyiika byoya ekiwandiiko ekyo kibaddemu ensonga z'amasonga naye nga nzija zibadde zizenga entale zotuzibeerako baziyita ntalo naye nga twagala tereza katale emirimu tugikoze weegiri naye osanga producer osanga omuzannyi wano tulowooza firimu zo featurinze firimu nga kikumi ngizizo zewatuteekamu firimu ziwera firimu nga 18 bataddemu sente zaffe banaye buli muntu firimu eno kitwale nti buli musuubuzi buli agenda e China n'ogenda n'osuubula egato tv biki oba osobera okufuna agoba naffe tuteekamu tutasobola China bitugire nabiteeka mu abitulolenga kaawe sengi nga tukola ki atadde yakole ki atadde yakimeere naffe tuli tetuzannya zakuteeka oba tetuteekamu sente zakuteeka waka ziragire bakyala bafuba tuli basuubuzi wabula ate nga mu nsi zizakiro omuntu akola kafirimu n'afuuka ow'ensonga mu ssente mu linnya n'ebirala naye wano osanga abazannyi bangi munamu bamanyi nga akuze nnyo naye nga ne poloti oluusi yakagigula oluusi n'ennyumba bakyamugula ku mizibu nga talina ne kapiki nga takagulangako lwaki okula kyeno wenaatereera bagambye nti leero tuliba ku national theatre kuteeka ku kiwandiiko ekigenda mu paaliamenti kuteekako mikono era ng'ensonga ziri mu ssatu okusookera ddala firimu ey'omuzungu ewambye wano ate teri layisensi teri mu mateeka ekyonooba kyogera kiruma bangi n'abamu mikwano gyange naye mikwano gyange gwoli bulungi twagenda okunyiga nkakasa oli bulungi naye ng'ayogera kuba bwadde nerigambibwako ani nyiniryo kati gwali oli bulungi naye nzisiri bulungi era olaba omuntu avangayo okwemizanya ne waba mwana ng'akaba tosooka kubabuuza buzibu ki kati emiwaaka gyonna tugiyiseemu emabega awo kubaddeko n'ekiwandiiko era omuku mmemba munafu yateeka akazito ku Twitter okwo n'anyigiriza nnyo waayo sisabide ne batuukako firimu zenaku zalinnya ddala firimu zonna ne bazijja ate aba TV bonna ne beekolamu ne basonda ssente ne bagenda ne basasula ne babajjako envuma kunya nnaku 3 ngambye ensonga esooka twagala firimu enzibe oba ezitali mu mateeka zibe ku TV tetwagala nti muziggyeko wabula laba Swaziniga olabe Mel Gibson olabe James Cameron olabe yonna nannyini firimu yakuwa olukusa olukukkiriza okulaga firimu n'okugyogerera eno ogambye firimu enzibe firimu etali mu mateeka era yenzibe oba ekintu kyonna ekitali mu mateeka ku TV eya Uganda downloading ogula buvuzi data waliwo ekiwandiiko kya Swaziniga ey'omunauganda eyo okutuuka ku TV kirimu emirundi mingi waliwo era obuliddeko mu mawulire nti waliwo asaba awaayo $20,000 bamulageko balabeko kafirimu ke n'abamu agamba nze mundagire obwereere then oyo waali tamanyiwo n'obulumi bwa industry tabumanyi oba tosobola gamba nti ate ogenza esuubula bintu obijja e China obitaddemu omusolo n'ebirala n'ebyo bona omusolo tukusasula nze lumu baŋŋaanako ku limiya yange bamugiya kanso era ne recordings zirina nga baŋŋamba tetugenda kukuza kulimiwa nga
firimu nga toliseesa kyokka nga sente zimpeddeko naye nabuuza n'omukyala gwe zijja mmenya lino munamu nti nze nja kumwekera naye yemanyi ne mugamba nti fe tubeera eri mu maggwa mu bisirifu emisiri netukola ng'olimu esi ng'omaze okunseesalinga firimu yange ogyongerako ki ati amunaffe fe bwe tutyo bwe tukola eno gavumenti bodi yokusensalinga era olwamala tebalina kyebanyongerako wadde nengenda netobanifirimera yantataganya nyo firimu netuuka n'okunsala nga bwe nali mbibaza enda leero nakiteeka kuba bingi nina obulumi bungi ogambye ensonga ziri ssatu eyokubiri sente bagabira ba artist billions of money abafa omuzanyi wa firimu si artist oba ekintu ekyo kyemutakuta kyemutategeera bulungi mwabagaba sente nze ndi munauganda era nina eddembe okwogera ku nsi yange kyendabanga kibi oba wakunzita okole ki oba wakunzita onsibe okitege nina okuganyirwa nga munauganda ali eyo kyafuna nange ekifuneko abafa mu uganda mwatuukamu eryana n'agaana n'abaana era ekyo kyajja ddi mwagala kubeera nga basudde yaga nti abaasoma bwe bamanya ne bakuŋŋaana nti buli lukumi lwa ssente lwenkuŋŋanya mu firimu kubaako bibiri ebyanga olunaana lukwata liri ate gwatakola olya lunaana nze akoze ndi ennusu bibiri buba bwenkanya kati esente eziyisibwa ezaba artist tubeere nga naffe bafirimu omanyi wano buli lwebaga nti artist omuntu ekisooka omugira mu bwongo bakama baffe n'abantu babulira bawansi bawulira muyimbi kyokka abayimbi bwe bali mu kuwa ssente abasajja bavuga biliyoni 8 mu motoka zaabwe nze nepitisi zirinaayo wadde nepiki naye nga emirimu ngirina okitegeera emirimu ngirina bino byonna nobyetolera copyright nti singa ettereera kitegeeza nti omuzungu anaaba nga firimu eno bagigyeko ffe mutusensalinga firimu y'abaana gye muteekako ezo efirimu balaga firimu abantu ne beekisinga obwana bwoliwa banaye mugende muwulize oluyimba lwama ne basudde lweyita baluyita mulabye nnyo abalabi omusajja yannyonnyola ensonga nti oba tukyasobola kuyimba bisomesa ggwanga ddayo ekootu beteri yakukaka kujja mu indasitule mugende mu lunono baluyita abalabi lulimu ensonga yaleero yonna gyetuli mu kwogerako ez'ensonga bbiri esooka mbagambye tuli wano lwakiwaliko firimu ezitali mu mateeka nga bwe bansensalinga nogenda kola kulimiya ne swaziniga akuwa olukusa gwagenda okwogerera n'okuteeka firimu yo then nekya sente zaba artist tuzigabane kyenkanyi olina okuteekawo byanga nagaala bwe bajja biliyoni katugeze biliyoni 10 batemeete nogambe nti tulinamu sectors nti bagambe nti sectors eno etwaleko biliyoni 3 neno 3 sebekyentegeeza mu covid wano kafa tufe enjala bagaba emmere eba artist batuwa taani 4 netufuna kiro 25 nemulaba mugibulakanyiza okitegeera kati nsi yafuuka enguzi olina obusungu oyogeza busungu kyeŋŋamba obudde buno gavumenti eyinza okugaana okukwata semezi nti mulemeddwa okuba nayenkwatagana eryawamu eyinza okuba nga gavumenti etiisa okuba nti okwatagana ne bazanyi bannammwe eno meeting teyabadde sebo yakika wano olabawo maama wange simulabyewo olabawo taata wange omwana waali wano omukyala waali ulazeeko omukyala omusajja agambye afudde eggulu kati ate gwomu Kampala embwegwe kiŋŋamba ng'owenya muyita mwami Faizo muli bangi nzinga kyemmanyi mu Uganda wano singa amakyala baga nti abazanyi ba firimu nawe mu Uganda nga tonnaba kumalayo interview ezo ozze ozimbuuzaako awulira empewo bamulaga omuliro ate n'ekirala ensi tesobola kukulemberwa bapulezidenti 1000 waliwo n'abantu ng'alina kukulemberwa okitegete kati eno meeting yabadde publicly ng'ekoowoola ba filmmakers waki bonna kati dudini kuteekemu omugo omuntu omukulu ndoza nkizeemu bulungi nti muli bangi era ekyo tekituggyako nti etukwatagana olukiiko twaluyita publicly kati senga abamu bwe banaalaba nga ensengo y'okusatu mbadde sinnaba nga ng'ogagikuusa nkubuuza ekino ekyange singa abantu bano balaba nti ekintu kino kimubala mukituusiza bulungi ne beesowolayo okitegeeza okujja okubeyungako nteekateeka ki gye mulina okubaanirizamu kutweyungako tutya anti kyeŋŋamba kiyinza okuba kati kino kibiina kyawamu
Okitegere kino ekibiina ekiri wano obudde buno. Yes. Omanyi ebibiina ebiriwa? Kati ettooke ate ngamba eyinga ambuleera nti bonna bonna bayitidde mu ambuleere nti senga bali balaba nti dakituufu mukikutte baga nti nakubaga singa mufaizo lwaki tontuteekaawo naye mugundi enteekateeka eyo. Nollywood ogimanyi? Bollywood ogimanyi? Bollywood ogimanyi? Ebyo ebibiina biri open biggule wonna. Waliwo ebisaanizo by'oyitamu okutuuka we bali ne Hollywood nzigule. Ate teggulwa leero, tegenda kugulirwa wali ng'akajje kamaze obutola ng'enjogera y'ennaku zino. Wabula oluggi lwaggulwa dda. Okitegeera? Kakati ensonga esembayo, ensonga ssemasonga ziri ssatu. Ensonga lwaki ku National Theatre. Ensonga esookayo Facebook baagiggala. Kyokka ate abaagiggala ate nabo ku balangira otema omuti kw'oyimiridde. Twagala gavumenti tubasaba bakama baffe mututeerewo abalabi baffe mubateekerewo strategy. Tusaba bakama baffe abali waggulu. Wenjogera bakama baffe obategeera? Mututeerewo strategy era nga omugamba ku companies ez'amasimu ezituguza data. Okusookera ddala mutugireko baani ku social media nga teseetaaga VPN. Baba kugambye nti bw'oba omuntu agenda kulaba firimu ng'amaze osasula okumpagira enusu oba 5 oba 10 oba 12 okulaba firimu yange, ate alina okugula data bwe yandikozesezza nga talina VPN data oba MBs 10 akozesa MBs 10. Okitegeera? Kati envumba eyo bagiggyeko baani ku social media. Omuntu abeere ng'olumala okusasula akasente wali ng'alaba. Then ne MTN Airtel mu nnamba menye muwulire. Mukendeeze ku bisale bya data. Mukendeeze oba muteekerewo mugambe nti omuntu wanaamalanga okugula ka firimu ku data oba wasasula 2,000 mumuteereko data oba 10 ez'okulaba ku firimu. Okitegeera? Z'ensonga mmeka? Era ezo ng'alina ozikola si MTN si baani bakama baffe abali mu parliament. Era tuyise mu ekitiibwa Thomas Tayibwa. Taata ekirungi obaddeko ku pulimiya zaffe omanyi firimu. Twandibadde tuyita direct mu speaker naye speaker yetabeera nnyo mu sayidi ya firimu ezo. Ategera nnyo byagayimbi. Kati tukusaba taata ekintu kino okyogereko era lunakyogerako tugenda kubeerawo. Olina ky'obuuza oba ky'otategedde banditegedde. Amanya nze Mugaya Faizo. Era ngenda kozesa social media platforms zange okuli TikTok bweteeka Mugaya Faizo official. Kuba kino kyendi bagamba nti akatali kabbe oli ebikutuusuulawa omusirina mu musango nze gwe nkoze anaagulaba ng'omusango jangu ontuukirire physically nkikunnyonnyole ky'otategedde. Naye ng'emikono gye badde twetaaga 10 wenjogerera tuli mu mikono 10 mwameka ekitogeze ennyonta weeri abatannaba kutegeera kintu kino be baliwo. Naye ngenda kozesa platform zange era ali eyo tekiri musitaani okunfolowingako. Owandiika Mugaya Faizo ku TikTok Mugaya Faizo official wonna, ne ku YouTube Mugaya Faizo official, Twitter Mugaya Faizo official, YouTube Mugaya Faizo official. Ate bw'otuukayo ofolowinga ndayikinga era olekewo ka comment. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kuwagira industry. Hollywood ewangaale ate omulyango muggule buli ayagala okweyunga ku Hollywood. Kale woba ogigaanye naawe beerako sekita mwogwa oba association mwogwa naawe olwanira olutalo. Naye luno olutalo Basudde yagamba nti okulwanira ekintu kino kansooke nteeke gita wansi wa firimu ne bwenagikola ngenda gitunda watewali. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mwede ne bidandi original name Wali Sound Radio program in Uganda.